bagamba tetugenda kukoma ku kubayimiriza buyimiriza naye tugenda kukola kyonna kyonna ekisoboka okulaba nti tuyimiriza buli kimu ekigenda mu maaso mu FDC newankubadde tetukyatuula ku party headquarters ng'agamba the party is not a property of 2 or 3 people ekibiina kyonna tekibeera kya bugagga ky'abantu 2 oba 3 abateekwa okubeera nti bakiddukanya nti be balina okulabika nti bakikwata bakitwalire mu briefcase but rather a robust structure rolled out countrywide eteekwa kubeera nga nteekateeka ssejjolola eyina emirandira ezimbiddwa obulungi okulaba nti yeetooloola eggwanga lyonna ekibiina tekibeera mu briefcase Erias Lukwago munnamateeka w'amaanyi munnakibiina kya FDC kibiina yakiyingira gye buvuddeko ne bamwaniveiringa naye agamba kakati babafudde akabondo era enkuŋŋaana z'ekibiina bazituuza wabweru wa kitebe ekyekibiina kya FDC katusooke tusaale swale ya aswil bwenkomawo nkubuulire Deputy Lord Mayor mukyala Dorin Nyanjula ate ye byayogedde n'abalala mu kibiina bye bagenze maaso n'okulabika nti boogera bagamba ffe bangi tebayinza kutugoba mu kibiina naye ng'ekyamazima ne Najjanankumbi batyayo